Kyagulanyi Ssentamu mwannyina Yuuli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. N'Oweekitiibwa Noah Kiyimba abagenyi bonna babanjudde mbalamusiza era mbassaamu nnyo ekitiibwa mwenna. Engalo muzikube zinoge. Mbalamusiza nnyo mwenna era mbeebaza okujja ku lunaku luno olw'ebyafaayo nga tujaguza emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka. Lunaku lwa byafaayo nnyo kubanga Kabaka atugatta. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina Yuuli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Ku lwange ne ku lw'ab'omu maka gange, ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne ku lw'abantu ba Buganda bonna, njozaayo z'Omuteregga Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka waffe olw'okuweza emyaka 7 egy'ekitiibwa olunaku lwa leero. Okuzaalibwa kw'Omulangira Mutebi kwatuukira mu biseera bya kazigizigi nga Ssekabaka Edward Muteesa II ali mu buwaŋŋanguse. Namasole Sarah Nalule Kabejja bwe yagenda okulaba ku Ssekabaka Muteesa yali mu Bufalansa, Ssekabaka yali yeetegudde obutiti bw'e Bungereza n'agendako mu maserengeta ga Bufalansa mu Julayi 1954. Kabejja n'agenda okumulabako. Ekibala ky'obugenyi obwo ekikulu lyali ttu lya Mugema. Era Kabaka Muteesa n'agamba abaamuli ku lusegere nti Kabejja bw'alizaala omwana omulenzi, era Abaganda ne bakkaanya n'ekirowoozo kye, omwana oyo alibeera kabaka waabwe. Ebigambo bya Ssekabaka Muteesa byali bya bulanzi kubanga Omulangira yazaalibwa nga 13 Apuli 1955 mu ddwaliro e Mulago. Emyaka 7 egiweze leero ye Kabaka wa Buganda owa 36 Ronald Mwenda Mutebi II. Obuganda buyise mu bisoomoozo bingi naye tewali kyenkana ekyokuyiwa omusaayi n'obusambattuko bwa yakayita mu biwenda 3 ebyakayuuguumo nga Namulondo teriiko kabaka agituddeko. Akayuuguumo akaasooka kaaliwo nga Chwannabakka abuze, era kiteeberezebwa nti waayita emyaka nga 20 Obuganda ne bulyoka butuuza muzzukulu we Kimera eyava e Bunyolo ng'azaalibwa Omulangira Kalemeera omwana wa Ssekabaka Chwa
olubereberye. Akayuguuma ak'okubiri kaaliwo mu myanga abeeru okuva mu Bulaaya naye okusingira ddala Abangereza bwe baalemesa Mwanga owokubiri okutereera ku Namulondo n'etuuka n'okutulibwako baganda be babiri, Ssekabaka Kiweewa ne Ssekabaka Kalema, nga nnyiniyo Mwanga waali. Gye byaggweera ng'Abangereza batuuzizza omwana wa Mwanga Daudi Chwa ku Namulondo mu 1897 nga kitaawe mulamu. Akayuguuma ak'okusatu keeko ke nakoonyeekedda aka 1966 akaavaako n'okuwera Obwakabaka mu mateeka si mu mitima gyaffe. Obwakabaka butulimu musaayi, bweppo otunyuunyeemu omusaayi, naye amateeka gagamba tebuliiwo. Bakabaka ba Buganda basatu batenderezebwa mu byafaayo byaffe olw'okuzza eŋŋoma n'okutebenkeza Namulondo. Asooka ye Kimera. Owokubiri ye Daudi Chwa. N'owookusatu ye Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Gwe tuzza okwebalizibwako Katonda olw'ekirabo ky'obulamu eky'emyaka 7. Naye Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri mu byafaayo mwali olw'obutatya Abangereza ku myaka 29 n'abagamba timujja kulya nsi yange 1953. Abaazaalibwa mu myaka gye6 weebali weetuli, egy'e7 n'egy'e8 Obwakabaka twabuuliranga mu byafaayo, naye omulembe omutebi gubutulaze era tubwenyumiririzaamu nnyo. Obwakabaka gwe mubumbirano ogw'obuwangwa, ennono, obulombolombo, empisa n'ebyo bye tukkiririzaamu ng'Abaganda oba kale ng'abantu ba Buganda. Kabaka ke kabonero era ekitikkiro ky'ebyo bye tukkiririzaamu. Awo nno emyaka 7 tetubala mibale, wabula tugirabamu okukakata kw'empagi eziwaniridde Obuganda. Bwe twali tuteekateeka okujaguza amazaalibwa ga Kalema Kansinjo ag'emyaka 7, twateesa tugatambulize ku miramu emikulu 4. Ogusooka gwe guno gwe tuliko ogw'olwaleero ogw'okwebaza Katonda afuga eggulu n'ensi, okubikka akasubi ku mutanda waffe okuva ku buzaale bwe, okusoma kwe, okuvubuka kwe, mu buwaŋŋanguse, mu lutabaalo lw'okuzibwa Kabaka, mu kuwayira kwe. Okuwayira mukutegedde? N'Abagereka temumulaba. N'okulaakulanya Obuganda ate n'okutuwa essanyu n'essuubi. Katonda Kabaka waffe amukoledde ebinene, tumwebaza nnyo. Omulamu ogwokubiri gubadde ku byabulamu. Okuva mu 2014 tukuza amazaalibwa ga nnyinimu nga galiko ensonga y'ebyobulamu bye tulondoola. Era bwe tudduka mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka tusoosowaza byabulamu, obulamu obwa Kabaka naye n'obulamu bwaffe ffenna okuba abantu abalamu. Okwo twagasseeko n'amalwaliro agabbuddwa mu Kabaka Muteesa owokubiri olw'okujjukira okulafuubana kwe
ku byobulamu mu Buganda ne mu Uganda yonna. N'alinnya Sarah Kagere tuli naye wano, Kabaka gwe yatuwa okutuusa obubaka bwe mu kutongoza eddwaliro eriri mu Ggombolola mu Myuka Busimbi Emityana mu Ssingo. Tetumanyi bulungi bannabyafaayo bye baliwandika ku bulamu bwa Kabaka Mutebi II mu bujjuvu bwabyo, naye ndowooza ebyobulamu biribeera ku mwanjo. Omulamu ogwokusatu gwabadde ku byanjigiriza. Kabaka yasinziira buweekula emyaka mingi egiyise, n'ategeeza abantu be nti ekyobugagga ekisinga omuzadde kyayinza okutuusa ku mwana we kwe kumuwa ebyenjigiriza. Ng'oggyeko okugunjula omwana mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu, ekyetaaga ekiddako kwe kumuwa ebyenjigiriza n'okumubangula. Mu mulembe guno Omutebi, ebyenjigiriza bigeraganyizibwa ku mmere omuzadde gy'awa abaana be. Kabaka aweeredde abaana, atuzimbidde amasomero okuviira ddala ku masomero ag'amabujje, aga primary, aga siniya, ag'ebyemikono, alina ne ssettendekero wa Muteesa olubereberye. Kangaawo Kabaka abamuweereza badde bangi mu bitongole ebyenjawulo, mwabo abaddemu n'abamuweereza n'okwesigwa. Abalagi, ab'obuwangwa abalagi, abakulu b'amakampuni abalagi, Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi ate nange kati akuuma Ddamula. Mufumbyagganda waweereza emyaka 7, awo naffe baakatikkira atulage. Awo nno Kabaka ng'omukulembeze atuukiridde ate nga mumanyirivu, ate nga byakola birabibwa buli wozza amaaso, kyetuva tugamba nti emyaka gino 7 gya kitiibwa nnyo nnyini ddala. Mu Bayibuli Yeremiya ne Daniel abalanzi obusukkulumu n'ekitiibwa ky'emyaka 7 bakijjayo bulungi. Semanda antumye okubeebaza mwenna abantu ba Buganda ne abantu ba Uganda. Antumye okubeebaza olw'okumusabiranga ebbanga lyonna, naye okusinga ebiseera ebyokusoomooza byazaayitamu, essaala zammwe zimuyambye okubiteguka ng'erinnya lye bwe liri Mutebi. Bukaajumbe antumye okwebaza abasawo abaakuno n'ebweru abakoze awatali kussa mukono okulaba nti obulamu bwe budda mu nteeko. Enjawulo weeri era lisodde ne tumwebaza, naye obujjanjabi obwetaagisa bukyagenda mu maaso. Era bwe muba mubadde temukimanyi, gwe mukolo ogwesigamye ku buwangwa, kubanga abantu 12,000 buli omu agula akasaati ke akajoozi. Oluusi bakuŋŋaana nga baaniriza bakabaka baani abantu eb'ebitiibwa, naye nga si bisasulire. Baba balayiza ba pulezidenti mubalaba abantu baba bangi naye nga si bisasulire, naye abantu okwesasulira gwe gusinga mwandyekubidde nnyo mu ngalo. Ate mu nsi yonna emisinde gino egya Kabaka giri mu kifo 4, abamu bagamba 3.
tukyanoonya ebibalo. Nebaza Ssaabasumba muzzukulu wa Ndugwa Paulo Ssemwogere n'abakulu bonna ku lusozi Lubaga olw'okuteekateeka misa eno ey'ekitiibwa. Tusiimye obubaka bwonna obutuweereddwa. Tusiimye nnyo amakulu ga Ssaabasajja Kabaka, tugenda kugatuusaayo. Tusiimye n'obubaka bwonna obutuweereddwa abakulembeze b'eddiini. Ssaabasumba Yeremiya Namuguzi yali wano yatuwadde obubaka okuva e Namuŋŋoona n'abakulu bano Bishop Banja yeddira Mbogo buli lwanda bamuwe enkoko ate yawasa wa mutima asooka okusaba munne enkoko yatoola. Obubaka twabusiimye nnyo. Nga tutambuza waliwo n'obubaka obulala bwe tufunye obuvudde mu batali bakulembeze ba ddiini bungi n'amakula. General Salim Sala aweereza obubaka abutisse munnaffe omubulizi w'enjiri Herbert Ndiwalana. Yimirirako General mutwebaliza olw'obubaka obwo. Naye ate mwe abali wano obubaka bwennyini buli omu ku mwe awadde obubaka mwekubireko mu ngalo. Obubaka buli kiri mutu agenda kubunkwasa nja butuusa embuga amakula g'abeene. Mutwebalize General, webale nnyo. Nga tutandika okutambuza emyaka 71 egy'empologoma, tusaana twefumitirize nnyo Buganda gy'evudde. Atamanyi gy'avudde tamanyi waali. Tusaana twefumitirize wawe tuli, wawe tutuuse, nawa gye tugenda. Okwolesebwa kwe tulina kwakuza Buganda ku ntikko nga tunyweza. Tutegeezezza Ssaabasajja Kabaka agenda kutugabula keeki y'amazaalibwa. Era maama Naabagereka yagenda okugisoosootola agitugabule ku lw'omufumbo. Ssaabasajja Kabaka yasiimye nnyo Ssaabasumba olw'enteekateeka zino n'abasosodooti. Era atumye Omulangira David Namugala. Sebe Omulangira jangu ne tulya Ssaabasajja Kabaka. Atumye Omulangira David Namugala. Amutumye n'amuwettu. Omulangira Namugala alituuse ku Ssaabasumba Ssemwogerere nga ettu eryo lirimu oluggi lwa wankaaki olw'enju y'abasosodooti ezimbibwa ku lusozi wano mu budde buno. On my own behalf and on behalf of my family and on behalf of the Kabaka's government and of the people of Buganda, I extend our felicitations to our King, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, upon attaining the glorious 70 years today. Kabaka Mutebi II stands out in the history of the Kingdom of Buganda, just like two of his predecessors, Kabaka Chimera and Kabaka Daudi Chwa II, for restoring the monarchy or for stabilizing the royal dynasty. We prioritized 4 themes as we marked